Walere ennaku gye nnina ku mutima eri egi emu nti giweze emyezi okuva lwe twakubibwa amasasi ago, naye aba CID, aba CMI, aba poliisi bonna buli gwe kikwatako tebannaba kukolayo. Pastor Bujjingo okuweebwa ekifo mu poliisi eya Muhoozi empya 2026 buno abyogedde details n'ensonga lwaki bamwetaga mu police forces byonna mu maaso awo ogenda kubanga obyerabirako ye kennyini abyogeredde nga bwe nkola yaffe aka video madde nsaba okampereka like amenya kasutambula katukira bonna abandiyagadde kumanya kweno information ate hajimiti nangamba nti no Wonder Boy omanye ekiribo omuntu yenna ali eyo ayina ebizibu yagala kino na kino passport visa yagala muongeze omusala mweno saumu mugamba inboxing enamba yange erawe sembyayo 1515 mu inboxing ku WhatsApp ajja kubanga akulombereddwa ebizibu birenga bikola kinga biterera buli kimu kyo yagala gwe totya mu inboxing ajja kubanga akuyamba akulombereddwa takoyisa kikola cha kirogo ya tumwesigira ddala ngafa ba Wonder Boy ate nga ba international conference balinyo kuyamba kugende Canada obuyagala gende Canada namba zabo zitandika ne +14372168893 by inboxing ku WhatsApp bajja kuyambako okugenda Canada bakuulire details na buli kimu kyewetaaga kale katuyongeleyo Pastor Bujjingo nakolero avuddeyo natabukira aba CID kigambibwa mbu aba CID ne bavuddeyo ne bamugamba kino woba yagala oba olowooza kino ffe tetuli mukola osobola okujja n'okola ki n'obyekolera bwe bate mu comment section wembirabye temugamba muno bigambo byange bayogedde bigambo bibadde bingi nyaawo Pastor Bujjingo oluvannyuma kati wayise emyezi 3 mujjukira bulungi tino yali yali jani nga lumu lwe bamukuba amasasi kati sawa zino tuli mu mwezi gwa kusatu nga police tekolanga press conference ku nkubwa ya bodyguard we Richard gwagamba tino yali mukadde wa kanisa ate lunaku wiki wedde yasobola okuvayo nagamba tino wa SFC so kuwodeka nakatambi nga munyivu inkomewo ne byabadde Masaka n'abakolayo press conference ku Monday nga babatera okukola enanga najja nayogera ne batubulira nti bakuteewadde omuntu ogu tusaba n'obuwombeefu batubuulireko wobatuuse kino si kyekintu kyobikako obisi ne mugenda mu maaso tusaba busabi naku ennuma bulumi ku mutima gwange enkeera mu prayer room ne neebaza neesaba Mukama abatemu bazuuke nesigala nga ntambula nenina nti lirondooza nawulirayo okwo ku mawulire so officially nsaba ate tusaba eggwanga lisaba bannayuganda basaba poliisi n'ebitongole ebirala ebyakwata ogw'okunoonyereza baveeyo batugambe nti tewali kye balaba eyo naye ba information oba batugambe nti obudde bwonna bagenda kwanjulira ensi ebyabeerawo kubanga bw'onoogenda kubawalakata wali we baatukubira kamera eri waggulu bweti etunudde mu kkubo etunudde we baatukubira wennyini bweti n'oluguudo lwonna lwe twatambuliramu lujjudde mu kamera n'abanoonyereza bennyini baakaddayo mu kifo ekyo emirundi ndowooza egisukkamu 2 nga babuuliriza teri kintu kirumanga kujjukira mukwano gwo naye nga toyina bw'osobola kugamba nti abaali mu lukwe oba yakikola bamukutte zaali 2 January 2024 neziwera 2 February 2024 ogwo si mwezi neziwera 2 March 2024 March naye ayise makkati A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri
abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515. Uganda mulimu emirembe. Ripoti ya fulumanga eraga nti Uganda erimu emirembe okusinga USA. Erimu emirembe okusinga America Uganda. Ate kye kituufu. Nebaza government nesekwebaza. Okuvayo netukuuma era natambudde bulungi nengedde Masaka nenkomawo njagala kwebaza banna Masaka. Banna tukubireko Mukama engalo ez'amaanyi. Yakikoze Masaka abantu bayaniriza Geno MK. Bamwanirizanga bekitabangako Masaka. Kungana lwabadde lulungi twasobodde okutwala ensi yonna ebere Masaka ku Soloti TV tetwabajuziza era tubasuubiza nti wanabanga ekintu kya government nga weetaaga kiraba tekijja kubulanga ku Soloti TV era nebaza Geno Muhoozi Kayine Rugaba olw'obwetoowazeebwe olw'obukkakkamu yasigaddemu mu Masaka n'alaba abataka n'alaba abakulu b'ebyenzikiriza n'alaba abantu ababuli ngeri bonna n'abalaba ate n'abawuliriza kati oyo yeesigika nti bwe tumutume wa taata ebigabo bijja kutuuka. Nzikubire Mukama mu linnya lya Yesu. Ate ne mwebaza okuba nti newankubadde nga ffenna twogera next president Geno Muhoozi Kayine Rugaba kubanga ebisaanyizo byonna abirina. Alina ebisaanyizo byonna era yeewaayo kyali yakigenderera. Muhoozi bw'afuukanga president ndiba nkyali mulamu teribeera accident tekijja muntomera butomezi. Yatandika mpola mpola n'atendekebwa buli kimu akimanya ekyokukola. Olaba Yesu yametalinga ba Petero baatazaala ne bavaamu ab'amaanyi. Golooza Geno Yoweri Kaguta Museveni yatayogerayo bintu by'amaanyi eri Geno Muhoozi Kayine Rugaba. Tumuyozaayoza ku ekyo kye yalabyeko era nga tumutegeeza Muhoozi nti ekyo kikyali kituuza kubanga kampeni ye nnungi si yakusaba akalulu ka kulembera ggwanga yakuza bannayuganda baagala ensi yaabwe.